eno ye softmat visual concepts ekutuusa kamawulire ag'enjawulo ag'abayimbi b'abaserebu n'ebyo ebituusewo mu ggwanga. Era mukwano tukwaniriza olwaleero tutandise n'omwana muwala Sasha Ferguson oba muyite mukyala wa serebu akola ku NBS bamuyita Kanaro Mugume. Omwami ono leero basinzeeko kubanga ate kati munange basinze ne ku Rema. Omwana waabwe awezezza emyezi 6 tegunnawera mwaka naye era bamukuliza amazaalibwa oba ngayite mazaalibwa. Era mukwano bano bakijanjabaza era ne bakisukkulumya nnyo. Naawe weerabireko ka video kano 1/2 gy'emyezi 6 kati katulinde n'ey'omwaka n'omwaka gumu n'ekitundu n'ebiri paka gy'anaakomekereza. Era ffe tukozaayo za Kyle. Omwana waabwe bamuyita Kyle. Wetu tetuvuddeyo ne tugendewo omuyimbi Spice Diana. Spice Diana akuteeka atya ennaku zino era nga musanyufu nnyo kubanga ne amatikkira ag'Emakerere Spice Diana ayitiddwa era abaddeyo bukolokolo nga abakubye emiziki n'ebyenda ne bibeetokota. Tukozaayo za Spice Diana. Weebale kutuuka ku buwanguzi. Era awo tetuluddeeyo nnyo ne tugendewo omwana muwala Sheillah Gashumba. Sheillah Gashumba obutambi bw'obuseegu bufulumye ng'ali ne mwana mulenzi serebu oba omuyimbi baawe ayitibwa Rick ng'abeeraga omukwano ogw'okimmemmete. Era ekirese bannayuganda bangi nga bakukkuluma era nga bagamba nti leero Frank Gashumba ow'olugezigezi agenda kwogera ki kubanga akatambi kadde kayitingana nga beekomba emimwa era nga bannayuganda bibalese bonna bibakalidde ku mimwa. Sheillah Gashumba n'avaayo n'agamba nti ebitundu byange ebyekyama byange ng'omuntu tebigina gwe bivunaanyizibwako. Aweyo nga tuvuddeyo tuzze ew'omwana muwala Rema Namakula. Rema Namakula yalabiddwako ng'alina ebifaananyi bya postinze olunaku lw'eggulo. Naye ebifaananyi bino Abanayuganda bavuddeyo bangi nga bakomentinga nga bamubuuza nti akakabina bakatundawa era nnyonnyola Abanayuganda akakabina koyambadde nnamba mmeka bakayita batya. Bangi bavumye era nga aboogedde ebigambo ebivvoola lwakuba nti Rema Namakula ye asirika busirisi era nga tabaddamu. Naawe eraba ku bifaananyi ebyo waggulu olabe nga Bannayuganda balina kye bagamba Rema. Era jjukira gye buvuddeko emabegako nyongera okujjukiza omulabi waffe omulungi nti Rema Namakula yalabibwako mu Desemba w'omwaka wa 2022 nga talina kabina ne bamugerageranya ne Maureen Nankume. Naye wayita akaseera mpaawo kaaga wano wabeeredde Dubai Abu Dhabi ng'ate Rema Namakula afunye akabina. Kyewunyisa Bannayuganda bangi ne babuuza nti Rema akabina akagjeewa. Era kati buli lwa postinga ekifaananyi nga bamubuuza Rema akabina okagula wa Kagazalandi oba kayinako ewalala gye kava. Ebadde softmat visual concepts olunaku olwaleero mukwano awo tugenda kufundikirira ddala. Tova like, comment and subscribe.